egyekuusa ku kufa kw'omusuubuzi Henry Katanga. Bano basabiddwa balinde okutuusa nga nnaku z'omwezi 24 omwezi guno kkooti y'emu lwegenda okusalawo ku kwemulugunya okwakolebwa ssaabawabi wa gavumenti ku ngeri kkooti ento Nakawa gyekuttemu omusango guno. Abaana abavunaanibwa kuliko abawala ba Katanga babiri, Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza Bano n'abalala babiri okuli omukozi w'awaka George Amanyire n'ow'ebyobulamu Charles Otai babadde basabye kkooti ekkirize bateekemu okusaba kw'okweyimirirwa nga bagamba nti ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka so nga ate tebamanyi na poliisi ddi lwegenda kumaliriza kunoonyereza kwayo mu musango guno. Mu kiseera kino abaana bano bali mu kkomera eruzira. Emisango bano gye baliko gyakubuzaawo obujulizi obw'enkizo ennyo mu musango guno n'ekigendererwa ekyokulemesa okukwata abatakatanga. Omusuubuzi Katanga yattibwa nga 2 Novemba omwaka oguwedde mu maka ge Embuya mu ggombolola y'e Nakawa. Mukyala we Molly Katanga yasinze okusongebwamu ennyo olunwe wamu ne mu ttemu lino ali mu ddwaliro nga kiva ku bisago eby'amaanyi bye yafuna ku lunaku olwo. Okusaba kw'okweyimirirwa kubadde kukoleddwa eri omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata.